Akatambi ke mulabyawo Chairman Nyanzi yakomyewo olunaku olw'eggulo okuva mu America. Byonna ebyagenda maaso ebya mutabani we Guild President we Makerere University byabeererawo nga taata we ali mu ggwanga eri America. Era taata we okubeera nga yakomyewo mu ggwanga erya Uganda ku kisaawe Entebbe, vibe yabadde y'amaanyi nnyo, era mutabani we y'omu ku baasobodde okubeera nga bagenda ne bamukimayo ku kisaawe Entebbe. Despite the fact nti bintu bingi ebyayogerwa, taata we n'atuuka ne ku extent emugamba nti resigninge ku bwa Guild President we Makerere University. Naye omwana yakola press conference n'ayogerako bye yayogera, naye wabaddewo enkolagana ey'omuggundu ey'okubeera nti neera taata we yakomyewo mu ggwanga erya Uganda. Omwana yasobodde okubeera ng'agenda okubeera nga mu kima Churchill James President we Makerere University asobole okubeera ng'akwasaganyiza wamu ne family. Abantu bandirowoozezza nti oba wandibaddewo embeera compared ku ebyo ebyayogera nga taata wali mu America n'omwana ng'ali wano mu ggwanga erya Uganda. However, kiprovinze nti family yerina okubeera nga esooka mu buli kimu. Oba bamu makadi ya Nuupu, oba waliwo ensasage yonna e Makerere, oba waliwo obutakwatagana okubeera nga meetinga president w'eggwanga erya Uganda, byonna we biri kanene akatambi kakuprovinga nti nira family kyekisooka. Ffe ne we twogere eno byonna bye twogedde bo bwe baddayo ewaka balina okubeera nga bateesa kimu. Enda sigala nga nkuwa updates ku Chairman Nyanzi ne mutabani we James Churchill President we Makerere University osobole okumanya ki exactly ekigenda mu maaso.